Mama wange ye Wankima era kojja wange Kawuki, nsanyuka nnyo bwe mulabako era nva Buddu. Nze minisita omubeezi ow'ebyensimbi akwatagana butereevu n'ebibiina by'obwegassi. Mukama wange mperekeddwako omukyala wange Dr. Aisha Kasolo era naye yakulira ensimbi zino eza Grow ate ne Private Sector Foundation. Taata waffe atukulembeddemu Alhaji Abdul Nadduli waali wano, muganda wange Majambere chairman wa Lubaga WNRM. Taata ffenna nga bwe tuzze wano tuli ba kibiina kya NRM, naye nga bwe watugamba nti wano waka twegazanyizaawo era oluggi luggule owatali kusosola kkala. Mwannyinaze Maureen Mulangira